mulungi tumugulumiza era tumuwa ekitiibwa ebbanga lyonna kubanga ekitiibwa n'ettendo byonna bibye. Olwaleero ndi wano nsazeewo okukola mu mmere era ng'eno emmere ŋŋanzi nnyo naddala okusinga eddala ku nze n'abalala abakkiriza nti webanga si matooke awo nno nze mbasiridde. Nze njagala nnyo amatooke yemmere gye mmanyi okutandikirako endala ne ziryoka zijja nga zeegoba naye ntunze emmere. Omulimu guno mulungi nnyo ddala ng'era bw'ogulaba naye mwattu gusobola gutya okufuuka omubi ne guleetera okwevumaganya abalala ne mbagoba ne ku mudaala gwange nze akolera wano. Omulimu guno mulungi n'omuntu ampa emmere eno mwattu nze mwesiga ampeera ddala emmere ennungi naye bwe nakizuula nti omulimu guno gwa buwangaazi kubanga abali emmere tebagenda kukoma nkya okulya kujja kusigala nga kugenda mu maaso nga bwe kwaliwo olubereberye. Nange nakolayo olusuku kati olusuku olwo olumu ntemayo ku mmere yange nga nkooye okunguza awo nno mmanye nti nkozesezza ssente ntono ate nenfuna nnyingi naye nze bwe nasimbiramu kale n'embidde naye waliwo ekyawandiikibwa mu babuulizi wasookera ddala onyeri olwokusatu lugamba nti magoba ki ge tujja mu mulimo gwonna gw'okola wano wansi w'enjuba. Awo nno wendi nti magoba ki gojja mu mulimo gwonna gw'okola wano wansi w'enjuba. Nze bwe nasimba embidde ŋŋamba zino eŋŋanda zifaananira ddala amatooke lino nga bw'oliraba. Mwattu bw'okwata ettooke lino oliraba nga ttooke kyokka ate era bw'okwata eddala nga mbidde era mwattu kizibu okubyawula. Naye kati nze kyenkola bwe mba nga nfunye mukisa gwa mbidde ate ngattamu n'amatooke n'empagula n'enteeka wamu nze nenguza abantu ne bagenda ne balya naye sifaayo nti kyenkola si kya butuukirivu. Mujjukire mbagamba nze ndi mukyala mulokole eyalokoka ate era n'enkyuka naye ate nze njagala nnyo ssente sitera nnyo kufaayo butya oba nzifunye ntya oba nzifunye ntya. Nze ntunuulira kimu nti nzifunye naye ekintu ekyo kyenkola kirabika oba Katonda akirondoola. Nze mbimulekera yamanyi nanti yagamba alisaasira oyo gwali bayagadde nange alinteeka mu abo baali bayagadde okusaasira bwali bayagadde tekigenda kunnemesa nze kubulwa mmere gyentunda olumu bakubuseere ddala nga siyinza kati ate abantu kizibu nnyo okubanyonyola ekintu ekyo bo ne bakitegeera olumu balabanga nze ababaseera kale kyenva nsalawo okusigala nga ntambula mikisinge nga nsobole okusigala nga nkola. Emmere eno waliwo bambi olumu olwojja nnyengerako naye ekyo nze tekinnemesa era kugitunda naye waliwo omuntu ajja naŋŋamba nti nze tonteeramu amenvu era nenzikiriza neŋŋamba ye sigenda kuteeramu. Kati oyo yennyini abaleese olwo olugezigezi omanyi bakasitoma balina olugezigezi balowooza ffe tuba twagala etwengereko kati gwe nga weera ddala amangi kale yanamala kyanagakolera oba tagaagala agasuula. Nze nkole ki nfiirwe kubanga ebwentonze bwe nkola emirimu esiriko olwo saagala lusiddiiku naye ndi mulokole ekyo mba nkibajjukiza nnyo. Kale abooluganda bwentyo olwaleero nga bwe mbagambye nti twazze bamunyenyeraka okuzuukusa emmunye z'abalala okwaka tuzuukusizza abatunzi b'emmere bokka obanga gwe gy'oli nga weeyisanga omu muyo byenjogedde abalala mumanyi n'okutuma abantu waliwo abantu abagenda ne babba emmere mu nsuku z'abantu naye nga gwe wabasindise gwe wennyininyini gwe n'obalagira bagende bakusitemera emmere eyo kale bo n'obawaayo katonotono gwe n'ofuna kingi bambira bannannyini lusuku yalusimba n'ekigendererwa naye ng'alina kyayagala okufuna agenda ozuukuka ku makya nga yabadde yasuze akoze oda emmere baginone abagenda okuginoona bagenda okujja zuukusa ogenda mu lusuku okugitema nga mmwe mwamusoseeyo dda munnange abasinga okwagala ssente okusinga ku ye. Ekintu kyokola si kya butuukirivu mulokole oba walokoka waliwo ebintu ebimu byogenda okukyukira ddala okyuke okusobola okuyingira eggulu nga wona batobikyusizza bigenda kulemesa okuviirako okugenda mu ggulu osange ng'erinnyayo teriri mu kitabo ky'abalamu. Lokoka okyuke kiyambe munyenyeyo okwaka ate naawe ozuukuse ez'abalala era nazo zaake. Yesu yekubona amazima n'obulamu ekyawandiikwa kitugenda ogabana olwaleero kiri mu Kuva 19 kanyiriko 5 wagamba nti kale kaakano bwe munaawuliranga eddoboozi lyange eddala ne mukwata endagaano yange bwe mutyo munaabanga ekintu kyange ekigazi mmwe
mu mawanga gonna kubanga ensi yonna yange. Katonda atugambye mu Kuva 19 olunyiriri olwokutaano nti kale kaakano bwe munaawuliranga eddoboozi lyange ddala ne mukwata endagaano yange bwe mutyo munaabanga ekintu ekigazi mmwe mu mawanga gonna kubanga ensi yonna n'okujula kwayo yiye ensi ya Mukama bw'agambye Mukama Katonda w'eggye ow'obununuzi bwaffe. Tukwate amateeka n'ebiragiro tuwulize eddoboozi lya Mukama. Tayagala bubbi, tayagala gwe kufuna ng'omulala akaaba naye nga gw'omuletedde okukaaba gw'osanyuke. Ebyo Mukama abiwalana era si bya butuukirivu. Mulokole tereera emunyeenye ekuzuukusiza yaka zuukusiza abawala zaake ng'oyita mirimu emirungi bakulabireko awo n'abalala balokoke kubanga kitukakatako buli muntu eyalokoka okubaayo abalala bakulabirako ate nabo balokoke. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu munyenge yakaya kuzuukusa ebyo yake mbadde wano ku matooke wenkoledde mweyongera okuwagira emmere y'amatooke nnungi nnyo. Abatunda embidde mujje muyige okwawula ebyomuwendo bitali bya muwendo mukikomye awo nno Mukama nammwe n'abayimusanga.